tufune gano ag'okutya Katonda tuleme okugatwala nga galusako. Malayika si agenda obubuulira naye ffe Mukama tugonze tububuulire eri ensi yonna. Amaanyi ago Yesu bwe yali agoogerako eri mu Yokaana yamuyita omwoyo ow'amazima. Lesson weekend katuyigire ku bigere bya Kristo. Tweyanzeke mukwano okubeera nga otwegaseko mu program Lesson weekend wano ku 3ABN amazima agatajjunguluddwa ate nawe watufunira ku mukutugafu gwa Vento Productions ku YouTube. Tugamba nti thank you so much, weebale nnyo webalire ddala okubeera nga otambula naffe. Yonasaani Matovuze mukubuuzaako ng'era ndi mukwanjula lesson namba 7 eyogera ku bigambo ebikulu ebyokusaba okulabikirako ddala, practical prayer. Mukama mpadde omukisa olwaleero. Ndi ne musumba ffe mu studio, musumba Ntulo Hannington. Ono nga yaddukanya ebitongole omuli ekyebyamaka ate n'obufumbo Family Life and Marriage awamu n'ekitongole ekitwala abasumba n'abaweereza bonna ab'ekkanisa mu ggwanga erya Uganda yonna oba Uganda Union Mission. Musumba ffe Ntulo Hannington tuli naye olwaleero yagenda okubanga atanya ensonga zino ez'okusaba okulabibwako butya bwe tuyinza okubeera nga ate tukutegeera. Katusooke tumusabe akubuuzeeko ate oluvannyuma tubeere nga tuyongera mu maaso. Kituufu, njagala kulabuzaako gwe mwannyinaze muganda wange mukwano gwange muweereza munnange yenna atulaba ku 3ABN. Njagala kwebaza nti weebale kwekuumira kuno, weebale kuyigirizibwa okuyita mu kigambo kya Mukama waffe. Ate twebaza Katonda lw'ekiseera ekifaanana bwe kiti kyatuwadde. Nkwagaliza okuwuliza obulungi Mukama atubeere era akuwa omukisa awamu ne bonna abatulaba. Amiina. Musumba ssebo tweyanza nnyo. Amiina mukwa. Tweyanzeege. Omulabi waffe Musumba ffe tuli basanyufu kubanga tunfunye n'omulundi guno. Mujjukira bulungi mu lesson ewedde era twali ffenna ate ne kuluna asiimye abeere naffe tusobole okugenda maaso. Musumba eriyo abantu bangi nno abakutumira eyo bale kuntumira basiima nnyo obuweereza bwo. Amiina. Waliwo wano ampeereza obubaka bamuyita John. Agamba nze bampita John. Yes. Have been following lesson from day one up to now. Amiina. I am in Kata Doha. Amen. N'ab'e Kata babeerako. Mwebale mwenna abatulaba. Kubiriza ne munno. Yes. Asobola okugabana nzo batonda mutamina mukisa gwa kufuna lesson ne oba ina mukisa gwayo ne tugabanirako awamu ebirowoozo. Yes. Sebo mbadde nsaba okkirize tusabe nga tunabako kye tuyingiramu. Naye Katonda y'omusumba agambye nti kyaki yaffe tupangisa mu ffe ekiyitibwa Religious Complex okumpi ne Barra City eyo mu Doha. So balina ekkanisa mu kifo ekyo wadde Buwalabu tokiraba naye waliyo n'ekkanisa yaffe. Abantu balowooza nti Buwalabu teriiyo kkanisa za Mukama waffe. Gye ziri. Amiina. Era waliwo omukyala bamuyita Keren. Ye lesson yagiyigira ku ffe. Amiina. Naye bw'abeera mu class nti mulungi nnyo. So obako njagadde mu kutuusa John sebo tukutumidde nakakano kyemmanyi ku olina balala abafaanana naabwe mutyo Keren n'abatasobodde okuweereza information nga kwemuli Mukama waffe abatuweera omukisa. Mwebale kutugoberera. Katusabe Mukama. Tuli mu ssaawa zino z'okwongera okutunulira ebigambo bino ebyawandiikibwa okutuyigiriza. Ebyawandiikibwa okutuluŋŋamya, okututereeza n'okutubuulirira. Jangu Mukama omwoyo wawandiisa lesson eno nakakana atuyamba okwongera okutegeera ebiri mu kigambo kino era ne mu byonna otuukirize kyoyagala Mukama mu bulamu bwaffe okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Weewaawo Musumba ssebo weebale nnyo webalire ddala. Lesson yeeno egambye practical prayer. Omuluganda yagambye nti okusaba okulabirwako. Luli twali ku bigambo bya prayer warriors. Yes, naye kati tuli kusaba nandegambye nti okusaba okukwatibwako oba ekyokulabirako b'olabirako ddala
si kwogera bwogezi nti musabe ne okubeera nga olabako mu class waliwo kye bayita example kyobeera okirabako kyennyini so waliwo ebirabwako byesoni byeyagadde okutuwa ku bantu abaasaba bakola batya mu mbeera eno kyayise kusaba okulabirwako ddala. So waliwo ebibuuzo awo n'omusumba ku nsonga gye tugenda otunulayo okusaba okulabwako naddala abasajja abasiyologiya manyi balimu ebiwayi bibiri ennaku zino waliwo ekiwayi ekigamba lwaki twetaaga okusaba ng'ate Katonda n'ebyo tugenda okusaba ababimanyi era lesoni eno yakyogeddeko ddala lwaki tugwana okusaba naye gye yatandikidde lesoni eno yatuwadde olunyiro okujjukira luno yabadde atutandika bulungi ku kulabirwako yagambye nti mumwesigeye mu biro byonna mu abantu mufuke omutima gwammwe mu maaso ge kubanga kyekiddukiro kyaffe. Yatandikidde awo ng'atusaba tumwesige nze nalabye ng'alinga ategeeza ate singa alinga g'atutegeeza nti tetuyinza kuyingira mu kusaba nga kyakulabirako kutuusa nga tumwesize bwe tuba nga tutabo nga tulina kuyingira mu kusaba kuno ng'ekyokulabirako wateekwa okubeerawo okufuka omutima gwaffe eriye ate era tuteekwa kuba nga tulina okukkiriza nti oyo kyekiddukiro kyaffe mu buli nsonga. So awo yatandikidde lesoni ng'agezaako okutulaga nti twetaaga okutwala Mukama nga kyekiddukiro kyaffe tuteekwa okuba nga tumwesize so tetuyinza kuyingira mu nsonga ya kusaba okutuusa nga tumwesize naye nga okusaba lesoni egezezaako okutuyigiriza nti okusaba tukwetaaga twetaaga okusaba nti kulinga okusomoka tulina bw'oyinza kubeerawo nga tossa muki tussa mukka so okusaba kulinga okusomoka so kitegeeza kitundu ku bulamu bwaffe. So omuntu atasaba tuyinza okugamba nti alimu engeri y'obufu naye bakimala kozesa kigambo kinene atambula mulamu naye atassa mukka ndowooza era abanga mufu so yakulidde ageza kulaga nti okusaba kukulu nnyo naye tusaba kyenkanawa ensonga enkulu tusaba ddi tusaba ani ebyo emisonga enkulu eziri wano naye omala bbanga ki ng'osaba how long should we pray how often should we pray tusabe dinner ddi does prayer require a pattern ako kadewisiza nti tinina okubaako ekikwate kyengoberera nga nsaba wawoneka nno n'omusumba. Does prayer have anything to do with salvation? Nsaba nyinza kuyinza okunkulembera okulokolebwa kirina akakwate n'obulokozi twabufuna okuyita mu Yesu bwe tuba twamala okubufuna twetaaga okusaba ebyo tulina okuyitamu abantu ba Katonda kubanga abamu tebakyasaba era bagamba nti Mukama amanyi ebyetaago byange kati kineetaaza okusaba ki ate ng'abimanyi ate talimbye kuba ne Yesu musumba we wagamba nti kitammwe ali mu ggulu amanyi byonna nga byetaaga Yesu yennyini yayogerera ddala yennyini naye nga temunakusaba amanyi ebimwetaaga naye ate yennyini n'agamba nti musabe Yesu yennyini n'agamba nti musabe naye ate ng'agamba nti amanyi byetebyetaaga Katonda akubisaba. Nze awo nno nze neesunze kimu kwongera kulaba nga nfuna kuttaanyizibwa waliwo obubaka wano musumba va mu katabo ke Ellen White Bakatale Writings page 73 if we should grow and flourish we must continually draw sap and nourishment from the living vine for separated from the vine we have no strength. Kituufu kyageza kugamba nti okusaba kulinganga ettabi eriri ku kikolo ekikolo bwe kibanga ettabi teriri ku kikolo tekisobola kubala kinywa ku kikolo kati kyagamba nti attachment eyo oluyunga olwo connection eyo tuteekwa kubanga twekutte ku kikolo kuli bwe tuba tunaabala ebibala. Kati omuwandiisi wa lesoni eno nomunyenyeza ageza tulaga nti tuteekwa kubanga tuli ku Kristo tulina akakwate n'akakwate kano kakusaba
ng'obulamu bwaffe bwekutte ku Mukama waffe si mu bigambo byokka birala naye ne mu nsonga y'okusaba lwe tunaabala ebibala. Kiina engeri ekiina kyekituwa ku nsonga eno ey'okuba nti omulamu omunene gwe tuliko kwota eno okukula mu nkolagana yaffe ne Katonda. Okusaba kuzannya ekitundu kinene nnyo kubanga yatulaze wano nti ani alina mukwano gwe ayinza okumalako omwezi nga tanyumiza naye n'akakasa nti wa mukwano. Tigiriwo. Era singa otunoolera simu yo ng'oyagala okumanya omuntu gwe mulinako akakwate genda olabe emirundi gy'omukubira. Singa oba gy'akubira oba gy'omukubira oba gy'akukubira naye ono akuba singa ogenderera emirundi egisinga obunya oba yakubye ennyo kitegeeza yalina nnyo akakwate ku ono yalina ensonga. Poliisi bwekukwata ng'ekukwata ng'ekuggyako essimu era batera kwogera naani oyo balina puroguramu mbata kuba balina bebata kati yugo ne basango yakubirako lumu mu mwezi oyo tebatera ne babadde bogera wina ku bbiri lunaku lumu musawa kati naffe enkolagana yaffe ne Katonda erabikira nnyo mu kunyumya naye mu kwogera naye okuyita mu kusaba. So kitegeeza bwe tuba tetusaba kabonero ak'okungulu akalaga nti enkolagana yaffe ne Katonda oba oli awo ntono. Era eyinza okuggwawo mpolampola singa okusaba kuba kuvuddewo. Kubanga toyinza kubanga Katonda mukwano gwo ate si kya mukwano gwokka naye bwe bulamu bwo oyo ye future yo kyekikolo your salvation nobanga toyogera naye. Bw'ojjawo okusaba obanga agamba nti osobola byemalira kitegeeza nti olina engeri gy'obyekolera olabika tomwetaaga. Tulina na budde bwe tulina ebintu ebirala era kirabika kubanga ekintu ekikubeezaawo okiwa attention sente ezo senga musajja omu yagamba nti senga oli agamba sente ezo zigudde ng'ozirina kizibu nnyo obutakwatako bwoti olina akakwate nazo nzizi nonziwulidde. So naffe enkolagana yaffe ne Katonda okusaba naye omuwandiisi ku Sande wano yatuwadde Eriya asabira mu Katyabaga. Twalabye ng'Eriya ayogeddwako wano musajja wa Mukama nga yali mu kaseera akazibu bannabbi banne nga babasse. Musajja wa Mukama n'abeera mu kaseera akazibu aba ali awo naye nga bamulangiridde nti bamunoonya. Yezeberi amunoonya bwe yategeera nti omusajja wa Mukama ono y'omu ku abo abamaze okutirimbula atirimbudde bannabbi bonna ba Baali n'alyoka anoonya Eriya. Eriya ayogerwako musajja wa Katonda. Eriya n'alyoka asoberwa. Eriya ne yeeraliikirira Yezeberi agambye nti bunaaba kampegaano nga bw'okikoze bali naawe bw'ogenda. Eriya n'alyoka adduka naye n'ayimirirako wansi w'omweramannyo n'abanga atuula yaguyise mu muwoloola n'atuula. Twalabye ng'Eriya ayingira mu kusaba asaba Katonda, Mukama oba nfa leka Mukama mpummule nfe. Teyeetuga naye n'asaba okufa. Nzikirina yagadde ku musajja ono yabadde okufa nga akusaba era Mukama. Manyi waliwo abantu abafunye ebizibu ne beetuga ye ne yetta naye ono agamba Mukama gw'oba onzita namwagadde era nze saamunenyeza kubanga ye yatadde mu maaso ga Mukama. Mukama leka nfe leka Mukama nfe kusinga. Kati nalabye nga ne mu kaseera akakatyabaga tudde eri Mukama. Bwe kiba kitegeeza kufa Mukama yabakkirize puroguramu eyo si gwe kwetta. Era Bwanda bange oyagala kwetta oli n'ebizibu lesoni yabadde egezaako okutulaga nti n'abali mu kaseera akakatyabaga banoonya bunoonya Mukama. Kuba ekyamazima Musumba olwaleero abantu bangi kifo ky'okunoonya Mukama ate ebizibu bitujje ku Mukama. Okyokutuleeta eri Mukama zikati ndaba ng'ate guno mukisa. Ye kati ono musajja wa Katonda ali wakati mu bizibu ne yadduka eri Katonda n'amugamba nti Mukama leka mpule kanfwe. Naye nga Katonda gy'alaga
Sembera webe kuyinza. Tagenze wa jjajjaawe, tagenze wa mukulu w'amagye mwalala naye amanyi nti Mukama yamuwa obulamu era yalina obulamu bwe olwekyo amusalirewo naye ng'awulira embeera gy'alimu alina kudda eri Katonda. So yabadde omuwanzi wa lesoni ng'atulaga ati mu mbeera ze tulimu enzibu tuteekwa kudda eri Katonda. Tetubitegeera bulungi. Omusajja wa Mukama ono tabitegeera bulungi. Ali ku Mukama ava kutta Babayaali alabika akoze bulungi naye ate lwaki bamunoonya? Awula nno naako katukalubirira nno Musumba. Ng'obadde okoze service ky'okoze kituufu kirungi kisanyusa Mukama naye oba waakamala okukikola ate ebizibu ne bitandika okwetimba. Nanti kyabadde kyakutuyigiriza wano nti osobola okukola obuweereza obutuufu naye omulabe n'asigala ng'akuyegganya. Wele n'okusaba obusabe emu ku nsonga lwaki abantu ennaku zino okusaba bamu tebakwagala. Olwoyanga nti gye tukoma okusaba aye n'ebizibu gye bikoma okutwesombako okutwetuumako. Omuntu ali mu lutalo era nja kutegeeza abatulaba tukyali mu lutalo tulwana n'ekibi tikinnaba kuvaawo era ntera nnyo kiddengana tukyali mu lutalo wakyaliwo mubi n'ekibi tekinnaba kuviirawo ddala. Omubi n'ekibi bakyaliwo bwe tunaatuuka mu mbeera omubi n'ekibi nga kivuddewo tusubira emirembe ejja ddala naye kati simanyi kinaabaawo tujja kukitegeera naye tujja kubawo nga tutendereza butendereza bwensuubira naye kyenzirayo omusajja omu yafa atera omwogerako bamuyitanga Kirimaanyi yabeeranga waffe eri ekyetuma ekyeziroowe mukadde oyo ng'evvumba yenaga sentiment gyakola ng'agamba nti setaani nga tannafa tatulina mirembe. So tukyali mu kibi naye twalabye wano nga Katonda ajala n'okulirawo. Njagala nakyo okukinyonyola abatuwuliriza lisoni yatulaze nga Katonda waliwo olwayanokulirawo mangu ago. Musajja ng'ali mu katyabaga ayagala kwetta Mukama amwanukingawo mangu awo amusindikira bamalayika ne bamusisinkana. Yesu ne yatulaze nga bamusisinkana ne bamuzuukusa ne bamuwa ebyokulya. Kakati Katonda yenokuliddewo mu kaseera akazibu musajja tebamuzuukusa n'alya yongera okulya n'alya emmere ya nnaku 40 teyaddamu okulya for 40 days n'alyoka atambula olugendo. Tokiyingiramu nnyo soyingira ennyo mmere ya nnaku 40 yali amayuuni gyali ki ebireke yali anabiteka mu lubuto lwakikaaki lwagejjamuko digestion system yakendeezaako nekola mpola lwogenda musi lwakusaaga n'alya emmere ennaku 40 naye mulatulaze wano ng'agamba nti yatulaze ng'ayogera ku nsonga wano ey'okusaba mu kaseera kakatyabaga nti waliwo Mukama lwayanukulirawo nayanukulirawo waliwo lwalwawo okwanukula naye mu kiseera kino yayanukula muddu wa Mukama n'agenda ng'amukulembera era njagala kuzzaayo atuwuliriza n'atulaba nti yagamba nti waliwo mumu omuntu ali obubi kyajjukira ebigambo bya Yakobo ebyo Yakobo 5:13 waliwo mumu ali obubi akole ki asabenga. So mu kaseera kakatyabaga twalabye ku nsonga ya kusaba ate so oyo yekka olw'obudde tuyinza naye yatulaze n'eri omukyala ayitibwa Kaana yamutuwadde yali mu kaseera kakatyabaga talina mwana ate balina omukazi ow'okubiri ate omukyala ow'okubiri azaala abaana ate amucocca amulangira gwe togenda kuzaala gweolinga ojuza toyiya wano omukazi naye nahalemera ku Mukama teyagenda ku ndagu teyavuma mukazi tebalwana mujja we tebalwana teyakuba musajja teyakola ki naye n'agenda mu kusaba n'asaba. So Katonda alabika nga yalwawo okwanukula naye mu kaseera akakatyabaga tutekwa kunundwa kudda mu maaso ga Mukama. Wewa Musumba ku nsonga ezo zennyini gyoyogeddeko tulina ekigambo ennaku zino nga bw'okikonyeeko lwaki olumu Katonda alabika ng'essaala zaffe akandaalirira okuzaanukula mu buliwo nga n'ensonga gy'osabira mu butuufu weetaaga magezi mangu weetaaga ssente oba oli ayeetaaga zadde nga bw'olese ekyakaana kwegamba nga amaka gagenda
naddala oluusi omukyala nga puresa ye muliko bw'oba nno munnange omwaka guno guganye bayinza okusiibula oba ne bakuleka mu nnyumba n'ebiringa ebyo. So what's the kyama ki ekiri emabega w'okubanga essaala olumu zirwawo okuddibwa? Lesson ebadde nkulu nnyo okutuyambako ku nsonga eno, kubanga abantu abamu basaba ne bafunirawo, omulala abalala basaba ddala ne berwawo. Era tusiranga essaala bwe zirabika nga ezitaddibwamu omuntu akola atya, lwaki teziddiddwamu? Bangi gye bali, nange omu ku bo, nange waliwo ne zitaddibwamu mangu ago, waliwo ne zitannaba kuddibwamu. Naye yatuwadde ensonga wano zetwagala okutunuulira. Yagambye tewaliwo, yatugambye yatuwadde wano mu lesoni yaffe essaala obutaddibwamu. Yagambye yatuwadde ensonga, emu ku nsonga ziringanga 6. Yagambye nti emu ku nsonga lwaki teziddibwamu tetusabanga bw'ayagala. Yagambye mu Yokaana ebbaluwa esooka 5:14 kubanga bannaffe batugoberera. Yokaana esooka 5:14 yatuwadde ensonga emu ku zo. Angisome wano kubanga ntuuseewo. Yagambye 14 era buno bwe bugumu bwe tulina eri ye nti bwe tusaba ekintu nga bw'ayagala atuwulira. 5:14 Yokaana esooka. Bwe tusaba ekintu nga bw'ayagala, ako nakalabye nga nsonga. Bwe tusaba nga bw'ayagala, bwe tusaba si bw'ayagala tetufuna. Olina kusaba nga bw'ayagala. Gwe saba, naye bw'oba osaba aki kyayagala gw'osaba. Kyekijja okulaba omukisa. Osabye naye kiringa bw'ayagala. Kakati oba tonnaba kuddibwamu, oba oli awo osabye naye si nga bw'ayagala. Olwekyo mu kusaba kwaffe tumulekere nga bw'ayagala, tusabe bw'aba tannaba kwandugala, oba oli awo tusabye si nga bw'ayagala. Kubanga mu ssaala ya Kitaffe agamba nti by'ayagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Naye ensonga yagituwadde kitegeeza nti by'ayagala bikolebwe mu nsi mu ssaala eyo, ne element yagituwadde wano. Bikolebwe nga bwe bikolebwa mu ggulu. Kati bw'oba gwe tosabye nga bwe byandikoleddwa mu ggulu, ayinza obutayanokola. Kugamba mubaamu essaala ze tusaba ng'ekwata ku ggwe nga muntu bwagifunamu so si. Era lesoni eno yatuwadde akatundu akalala ng'atulaga senga osaba ng'olina motivu enala. Kenaafuna emmotoka nja okkuba abantu enfuufu bajja kundaba. Oyagala mmotoka osabye, naye olina osuubidde kuba abantu enfuufu. Kyekigenderero hakyo si bwe naafuna emmotoka nja kuweereza Mukama bulungi, naye kenjigula abantu b'okukyalo kuno bonna bajja kundaba, bajja kweyasimula. So kyegamba kakati ebyo byonna yabituwadde abatulaba. Lesoni yabadde nnungi nnyo. Kiki ekiri emabega w'okusaba gwo wanaatandise nga bw'oyagala? Ekirala kye yatugambye nti waliwo tusaba ne lulabika nga abataddiddwamu, nga waliwo ensonga gye tutamanye bulungi era nga tetumanyi, naye n'atusaba ffe tulemereko. Yatugambye Kaana yalemerako n'alemerako. Kati Mukama alina enteekateeka ze. Kino nga bw'onjagala ayagala kukuwa, naye ayagala kukuwa ddi. So n'okulemerako yatulaze nti nagwo Katonda aluusi akigenderera obulamu bwaffe okulaba nga bwongera okubeera nga buli ku ye. Tulaze nti mu byonna ffe tusigadde naye. Oba kiraba senga omwana asaba n'otamuwa naga tompadde, kale tesijja kukuddako. Kabonero akalaga nti azze gy'oli ng'alina alternatives. Talina interest erinnya omuggwe kolagana wakati wammwe nedda yabadde nekyayagala naye kirabika toli serious. Ekkubo lino bwe liba liganyika ayiye ddala. Katolunti Katonda alabika nga ataddiddwa mangu ago naye ng'alina ekigendererwa ekirungi lyoli. Kuba ate era musonga ku nsonga eyo ky'oyogedde, buli bw'olwawo ng'osaba ekintu
gwe kennyini oyongera okunyikira mu nkolagana ono gw'osaba oyongera obwesige bwongera okukula anti yatugambye tuteeka okuba nga tulina obwesige mu ye gye yatandikidde eri nga kyekiddukiro olwekyo bwe kiba kyekiddukiro kyo gwe bw'okivaako okola sigala ku kiddukiro kyo bwe bulamu bwo so kati ebbanga ly'oyinza okumala ne Katonda mu kiddukiro kyo muno Katonda alinamu ekigendererwa onsi ekirungi gye tuli kunyweza enkolagana kangende mu maaso tuwumulemuko kasooke tuwumulemu katono omulabi waffe tugenda kuba tukomawo mu kabanga si kawanvu tweyongereyo n'ensonga zino ez'okusaba okulabikirako ddala katukomewo. In life, where connections matter, we often find ourselves disconnected, and yet more meaningful relationships and fulfilling connections bring joy to our lives. We are excited to bring you an interesting study. 3ABN TV Uganda brings you The Cornerstone, where teens in the whole world learn how to connect with their God. We are thankful for having this study, and we are delighted for having not been forgotten, we as children. So, why wait? Connect with us for a more fulfilling and meaningful relationship with Christ. So let's get our pens, books, Bibles, and notebooks ready that we can dive in right to the study of the Word of God. Every Sunday from 10 a.m. to 10:30 a.m. and every Friday from 5 p.m. to 5:30 p.m. Till then, don't miss. Butereevu nnyo tukulisaayo mu kuwummula mukwano gaffe omulungi webale nnyo okubeera ng'otambula naffe ku Avento Productions ku YouTube 3ABN amazima gatajunguluddwa. Ndi ne musumba affe Pastor Hannington Ntulo ono nno nga yakulira ekitongole ky'ebyamaka giyite Family Life and Marriage ate awamu ne ministry oba abaweereza bonna mu Uganda omuli abasumba abakadde b'amakanisa n'abadinkoni kantwale na buli muweereza obuweereza mu kanisa yaffe ya Uganda Union Mission yatukulembera mu bitongole. Tuli basanyufu nnyo era tuli bankusa okuba ntuli naye olunaku lwaliro. Musumba nsaba onzikirize mu butikiti 2 ntumira abantu bano. Kuliko mukyala Zalia Nansubuga ali mu ggwanga lya Bungereza London mu kanisa baliyita North London Lugandan Church awamu n'omulangira David Muwenda okugattako n'akulira abakyala mu kanisa eyo owo ne baganda baffe bali Maserengeta Mitcham eri mu London nabo kwebali nnyo bali mu kwota buliro lesson weekend abalala bali Saudi Dubai waliwo nno n'abali e Rwanda abalala bali Germany bayita Munich mu German so nga ne wano mu Uganda tubebaze bane okubanga mutambula naffe mukyala musumba Waswa Joshua awo mu North Uganda tuyanza nnyo okubanga otambula naffe ne mukyala musumba Kagwa Rogers wali e Bugema bannange temujjangu okwo mpozi ne mukyala mukadde mire wali ku life mire Kabunga tuyanza nnyo tuyanze okubanga mutambula musumba katugende mu maaso ne lesson yetuwadde ensonga lwaki olunsi tetuddibwamu mangu yagambye wano mu Yakobo 4:3 musaba musaba ne mutaweebwa kubanga musaba bubi mulyoke mubikoze okwegomba kwammwe wembadde ebigendererwa byaffe tunoonya si Katonda kugulumizibwa si buweereza naye tunoonya kweraga ebifaanana b'ebito ensonga gye yatuwadde. Ensonga endala gye yatuwadde lwaki tusaba ne tutaweebwa yagambye bwe ndowooza obutali butuukirivu Mukama taawulire olwekyo ekibi ekiri mu ffe waliwo ekyakwawudde ne Katonda. So kati awo waliwo ensonga ey'okubiri yatulaze olwekyo n'ensonga endala ey'okuna bya 5 oba ya 6 tujjukiza Yesu bwe yasaba yagamba mu kusaba kwe wali n'agamba nti mu kitabo kya Luka sura Matayo 26 katusomeza banga batuliza babikudde Bayibuli zaabwe sebo Matayo 26 bwotuuka Yesu mu Yesu mu 9 kubanga zino nsonga nkulu abantu balina ekizibu ky'okwemulugunya buli kaseera n'atambula ku katono n'avunama n'asaba n'agamba nti ali kitange ekikompe kino kinveeko obanga kiyinzika naye singa nze bwenjagala wabula nga gwe bw'oyagala oyo munnaffe yasaba
Yesu ye twakyakulabira ku kyennyini wano agambye tusaba nutabwebwa lwaki Yesu yagamba singa nze kinveeko naye singa bwe njagala tuteeka okulekera Katonda allowance kuba yatutegeera mwaganya yamanye ekirungi gye tuli naddiro kino kuweebwa naye atwagala so tuteeka okusigala nga olwokuba tutegedde bulungi lwaki olunsi kibadde bwe kityo tusigale nga tulemeddeko naye ng'ensonga eziyazituwadde lunsi tunoonya tulina mu nsonga zaffe Katonda atuwanga bw'ayagala naye nga tusigala ffe tusaba era obutakoowa simanyi oba kiri compatible kikwatagana nekyoyogedde nti mu kusaba kuno omuntu woba ofukamidde okusaba ng'olina kyoyagala olina okubaamu n'endowooza eri egamba nti kituufu kino kyenjagala naye Katonda yasinga omumanya kyensinga okwetaaga erina okubaamu ogwe naye gwe nga alina kyeweetaaga kisitwesinge okimulekere kakati ye olw'okubanga ye kitaffe nga lesoni yatulaze ye kitaffe amanye ekitusaanira olwaleero oba olw'enkya ayinza n'okukikuweerawo essaawa eyo yasinga okwagala ffe tuli bazadde omwana okukusaba ettaala n'agikayanira eya kando ng'ate naawe omwana we omwagala nnyo ye mubereberye bw'oba omwagala nnyo mubereberye eka gw'olina kwe kujjawo ettaala n'osooka ogyongerayo n'akaaba kati akaaba ye mugezi akaaba ye musiru agijjeewo mugezi omwana amwagala tamwagala naye akaana kaakamu n'okamma ettaala so waliwo ebiba ebifaanana bwe bityo naye tuteeka okukkiriza taata mugezi taata mulungi tukkirize so Yesu atuyigiriza okusaba yatugambye nti Yesu wayigiriza engeri y'okusaba ne Yesu waffe tuli kusaba okulabikako Yesu yeyogera ddala ku nsonga y'okusaba twalabe yennyini nnyini mu ssaala Yesu nga naye yennyini asaba naye yatugambye nti we yabeerera walingawo essaala empanvu ezasabwanga nga mpanvu ziringa bitontome kero ziwulirako kaliwe kanisa emu ne baziwandiika mugenda basaba essaala ezo bakuziika bazisaba ne balanda kale bazalinga bwezi simanyi naye yatugambye nti zalinga mpanvu kati babuuza Yesu naffe tuyigiriza okusaba tusabe tutya eza Yesu zote zalinga mpanvu aya Yesu atuyigiriza wano mu kusaba kwe ng'essaala ze zaali za njawulo ate n'okusinziira ku byawandiikibwa ebitukuvu we babuuliza tuyigiriza okusaba nga bamaze okulaba nga beetaagayo kiwandiiko ng'ebyaliwo waliwo patani ezaaliwo kati Yesu ono azze Ssaabasomesa ayogerwako nti yava mu ggulu ffenaffe tuwe patani eyiyo kubanga waliwo patani ey'enkizo kuziriwo no waliwo patani nga zakwatibwa nga bikwate oli bw'ayingira mu kusaba eno ye patani kati babuuza Yesu gwe omusomesa yava mu ggulu mwana wa Katonda omulokozi tuyigirize naawe patani yegamba etya n'abawa patani n'abawa twagisomyeko manyi abantu bagisoma mu Matayo ey'omukaaga mwe mwabadde patani eno Yesu n'alyoka abannyonnyola mu patani eno nga abadde mu ssaala ya Mukama waffe simanyi oba tugisoma abantu bagisoma tusomewoko mu ssula ey'omukaaga tuyitemu katono misinde kitaffe ali mu ggulu ssula ya mukaaga olunyiriri si lwa mwenda lw'omwenda yagambye mwe muti kitaffe ali luddawa genda mu maaso otuwereera emmere yaffe eyaleero otusonyiwa amabanja gaffe nga naffe bwetusonyiye abatwewolako otwala mu kukemebwa walina bokomaawo essaala eyo tugisaba Yesu yagisomesa era tugikola bulungi naffe naye yatulaze nti mu ssaala eno nkulu okugirowoozaako ng'oggyeko obujja okugiyitamu ne tugitambulamu ne tugirisayitinga buli lubeerera yatulaze nti Yesu yatuyigiriza
mu ssaala eno okujjukira Eva kitaffe ali luddawa tulinawo taata waffe nnyini buyinza mu ssaala eno mu kusaba kwaffe ebirowoozo byaffe biteekwa kuba biri focused okutegeera nti tulina taata ali luddawa ali mu ggulu yatulaze nti tuteekwa okutegeera nti mutukuvu erinnya lyo litukuzibwe tulina mutukuvu so ebirowoozo byaffe mu kusaba tuteekwa okuba nga tumanyi nti kutusaba ali mu ggulu ate kitaffe kigambo kya kitaffe kiraga atwagala atulinako akakwate n'atulaga nti ate erinnya lyo litukuzibwe mutukuvu n'atulaga okwesunga kw'okudda kwe buli lwe tukuŋŋaana mu kusaba tujjukire okudda kwe olaba essaala bweri enkulu enyeeno etujjukiza okudda kwe era n'atulaga nti byayagala bikole bisigala bikolera oddawa era ageza tulaga nti twagala Katonda y'aba asalawo ekituufu byalaba ebituufu byayagaliza abantu be bibeere ku nsi n'atulaga era nti Mukama yatuwa ebyokulya yatubeezaawo mu ssaala Mukama kati temwerabira nze mbakola ntya yayigiriza ssaala nga Mukama tuwe emmere yaffe yaddi olwo ateekawo embeera etutegeeza mu kusaba kuno so ey'olwaleero Mukama yagituwa era yafuba kutuwa ya leero ey'enkya obulamu bwaffe buleme kweraliikirira agimanyi so otusonyiwa ebyonoono byaffe so mu ssaala muno mu ssaala eno nagirabye nga nkulu buuza Give us this day our daily bread. Musajja eyastokinze emmere ya myezi 3 supermarket n'ateete uwe mu firiji kwebiri naye agenda kusaba bw'atyo era essaala eno eyongera kutegeeza yagijja mu firiji nti Mukama yagitaddemu mu ssaala eno egezaako kutegeeza buli muntu yenna agisaba Mukama yagigenderera tutegeere nti yagituwadde oba atuwadde ya wiiki 2 gye tuli olwaleero era yagituwadde yagiteeka mu firiji ekitegeeza tebadde mu firiji nga yeeteekamu Mukama yagituwadde gwali mugabo gwa Mukama so kati obulamu bwaffe okutegeera mu kusaba buli lunaku lwe tutuukamu nti lwa Mukama yatulusizzaamu ebyokulya betulidde tojjukira ne mu kujjukira olunaku lwa Sabbiiti ennaku 6 naye olunaku olw'omusanvu nze nkubeezezzaawo ennaku 6 nze nkukulembedde okukola so abatuwuliriza abatulaba lesoni eno etuyigiriza nti essaala ya Mukama waffe eno practical prayer eri practical ddala Katonda ayagala buli lunaku tulubale ku ye yatutuwadde byokulya yabituwadde era tumusaba tusonyiwe tuteeka okumanya nti tukkiriza nti tusobya buli kiseera naye ate mu ssaala eno etuyigiriza naffe okusonyiwa kiringa nga ekitukakatako tumanyi ogisaba ne tubeera nga tulinga nga bali mu kikwate naffe agambye tusonyiwe ebyonoono byaffe nga practically kiri practical ekintu ekyo kyensintina ino kanfuna omukusa gukibwa obwongero ekitiike agamba nga bwe tusonyiwa abatwonoona oba nga bwe tusonyiye abatwonoona anti essaala yeegambye tusonyiwe ebyonoono byaffe nga naffe bwe tusonyiwa oba bwe tusonyiye abatwonoona so singa sibasonyiwa essaala ebeegamba tusonyiwe ebyonoono byaffe nga nze bwe nagaanyi nsonyiwe ebyonoono byange weewaawo nze nagaanyi kati essaawa eno essaala eno ekulaga eringanga ekusiba obutasonyiwa ebukugjeeko obuveeko kubanga bw'oba oyagala Mukama akusonyiwe omaze okulangirira nti olirwedde okusonyiwa naawe essaala eno etusiba buli lunaku okuyiga okusonyiwa bwe tuba twagala Katonda atusonyiwe naffe atuyigiriza okuyita mu ssaala eno tweyigiriza okusonyiwa kubanga tusobya sasonyiyiddwa yasonyiwa asonyiwa ye Katonda andi ngamba Katonda gwasonyiye yasobola okusonyiwa akitegeera nti ayonoona n'asonyiibwa kankitegeere omuntu yenna ategeera nti osobya n'oyonoona n'onoonya Katonda okusonyiibwa oteeka okukkiriza nti naawe waliwo abakwonoona abaagala okusonyiibwa so buli lweyagala Katonda akusaasire tandika okutegeera naye nze
nsonyiwa baliwa saali eno kyeva yamalizanga egamba nti kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibye esaali eno erangirira mu bulamu bwaffe buli lwetugisaba erangirira okutegeera nti byonna bibye ekitiibwa obuyinza. So sebo Tuesday abadde nkulu nnyo gye tuli gamba omuntu ayagala okuyiga okusaba afunye ekyokulabirako. Esaali eno Samon enamba gyali mu kusaala ya Mukama waffe Yesu eno yateekamu bubaka bulamba obutulaga sala yange muberemu okwenenya era mwekuli muberemu okutendereza Mukama obuyinza esaala yo erina okubaamu kyeyakiyise eno mu Wednesday yakiyise okutendereza, mulimu okwatula, mulimu okwegayirira, mulimu okwebaza. Kati andika ne musala ya Mukama waffe nyini mubaddemu okusaba kwennyini Mukama tuwe emmere yaffe y'olwaleero, mubaddemu otusonyiwe olwa mulimu okwenenya. Kitaffe ali mu kitiibwa n'obuyinza, mulimu okumutendereza, mulimu okumugulumiza. Era yatulaze wano Danieli olw'obudde Danieli yatulaze mukadde wange ku Wednesday. Wednesday dduka misinde muhaana naye tetu Danieli esula ey'omwenda watuuseyo dda ku lunyiri olwokuna wano yatulaze nga Danieli mu kusaba kwe ebintu byonna yabigatta era yatuyigiriza naffe bwe tugenda mu kusaba tetugenda bugenzi Mukama neetaaga kino mulimu elementi ezo zonna zetwogeddeko. Yagambye lunyiri olwokuna yatandise bw'ati sula ya mwenda nensaba Mukama Katonda wange nenjatula nenjogera nti aye Mukama Katonda omukulu era ow'entiisa atuukiriza endagaano n'okusaasira eri abo abamwagala ne bakwata amateeka ge. Twayonoona ne twakola ebyobubambaavu n'ebyobubi, twajeema nga tukyama okuleka ebiragiro byo n'omusango gyo, so tetwawulira n'ayogera lw'omusango aye Mukama obutuukirivu bubwo, naye ffe amaaso okukwatibwa ensonyi kwe kwaffe nga leero abantu ab'omu Yuda nannyonnyola olw'omunaana ayi Mukama amaaso okukwatibwa ensonyi kwe kwaffe nannyonnyola n'alyoka atuuka ku nsonga. Nalabye nga okusaba kujjudde bw'ogenda n'atuuka erinnya 19 yatuuse ku nsonga zonna n'agamba Mukama naye tusaasire. So kakati nze nategedde era njagala kulambako ne munnaffe ali atulaba nti okusaba tekuli mu elementi ya Luganda request. Okusaba kujjudde okutendereza Mukama ogulumizibwe obw'ekitiibwa waliwo atera okutandika ekitiibwa n'ettendo Mukama bibyo. This is no problem, it is very healthy okulaga nti kitaffe w'omu ggulu omutegeera si lwakubanga takimanyi naye elementi eteekawo embeera eraga nti omanyi obukulu bwe. Tanoonya kumuwaana ng'abaana b'abantu obasuusuuta nokama sebo mukulu gwo nimanyi ggoli sebo kamenyekeko nedda, naye obulamu bwo okukiraga gy'okoma okukyogerako kisuubira okuba nga kijja kuyingira mu birowoozo byo omuwa ekitiibwa ekyemugwanidde. So naye n'atulaga nti mulimu okutendereza, mulimu okwatula obunafu bwaffe bwe tugenda mu kusaba era nga n'okusala ya Mukama waffe bwetulaze tusonyiwe gw'oli mutukuvu. So nasomye wano kuweneeze na wali nga ndaba atujjiddeyo ensonga bwe tuyingira mu kusaba tusobola okusooka kutendereza mu nnyimba mu bigambo, ne tuyingira mu kwatula tutali butuukirivu bwaffe, ne tuyingira mu kwegayirira tusaasirwe, ne tuyingira mu kwebaza. Amen. Kwegamba okutendereza kuno kukulu nnyo. Olaba bw'ofuna omukisa buli kanaku ng'otenderezaako ku makya, otenderezaako akawungeezi, otenderezaako mu ttuntu. Kitegeeza nti obulamu bwo bufunye ekyokukola. Bwegatta ne Mukama buli kaseera bumwogerako. Musajja akuba obulango bw'MTN Airtel buli kaseera abukuba gye tuli bubeera okwo ku TV bweyongera okwewandiika. Bantu bali tebakyakuba. So gye tukoma okumunoonya mu kusaba tweyongera okukakasa nti tetwebeezaawo. Gye tukoma okugayala okusaba kitegeeza nti tulina gye tubeerawo, tulina makerenda gaffe. Nina kyenyongedde okuyiga musumba wano obadde onyonnyola bw'oyogera ku kigambo confession
okwatula ebiseera ebimu kizibu nnyo omuntu okwatula nga tatuse kufumitiriza nzenna kyenfunye simanyi oba kirambuufu bulungi naye ndabanga mu kusaba mulimu ensonga ey'okubeera ng'omuntu yeetegedde bw'atali mutuukirivu kuba buli lwoyatula yeekuba mu ttooki. Ebiseera ebimu esaala zaffe zitera okuba ez'okwanguwa bukedde budde bugenda bakuleka n'odduka nti kati n'ofukamirawo n'osaba n'odduka naye ndabanga bwe biyingiramu ebintu nga bino confession bitegeeza okulowooza okusaba ffena tusaba naye waliwo tuyingira mu kusaba nga tetugenze kusaba tugenze kumala mukolo mukama oli gwolaba nga olusi tuli emmere amazima matuufu nga tetwebaza olina akabaga nti mukama tweyanza ebirike byotugenda otuwa nga nemmere sawani bwagisika bwage mukama tweyanza emmere gyotuwadde Yesu Kristo mukama waffe ngene wume etuuse gundi ku mumwa kati waliwo betukola nga mukama atuleka lwesiranga ngaayiza gamba lya mmereyo onjukiza omuvubuka mukwalo nga kijja mwatula nejja izo waga tulaba yewe yafunanga emmere agagajo amina kati nga jasi kutuukiriza naye okusaba kuno okwokulowooza kuliko okulinga okujja mu ssala ya mukama waffe okuliko okutendereza kitegeeza kutula wansi kumulowoozaako mukama ogwanda ogw'ekitiibwa n'olowooza ku bulungi bwe bw'omwebaza n'okkiriza ddala bwe wayonoona so buli lukya senga tusooka ne tumenyeka kitegeeza bye tumenyeseemu tukkiriza ntuli babi tukkiriza twetaaga omulokozi twetaaga okusaasirwa tuyingira mu kumwebaza biki bye tumwebaza byakoze okuta mu bulamu bwaffe mu lunaku oluganda nga otulabira twali eyo mitete twali tuva kuziika netula mu takisi lwetuzaayo Masaka twaliveeyo ngona tutuuka we Matete bayitayo Mitete naye kati yali atuleese netumugamba sooka oyimirize emmotoka tusabe n'agamba ekyo kikafuuwa obudde bwandese edda muli mu mikolo gy'okuziika tegiggwa kati ne baŋŋamba kolaki sabanga etambula simanyi nange ekyanzijira mu mutima neŋŋamba nedda siyinza kwogera ne Katonda mu ngeri eni erabika ng'ey'ekisaazisaazi ne mbagamba ssebo dereva bw'aba tasiimye okuyimirira tugende mukama ajja tutuusa naye sigenda kusaba abantu abayinza oga nalina olugezigezi naye kino kye nayigawo bwe twali twakatuuka bwe tumulujja olw'Amasaka Central ku kyakya atutuusizza ng'etuuka bweti omupiira gwe ne gwabika walowooza gwayabikala kuba teyasabye nedda musoma nedda nsonyiwa okukwata nese wamaliriza abapese abamu bafuma bamuyeeya twagambye sooka oyimirire tusabe kati patutuusizza wadde oyagala okwanguwa kati kakuleke ng'okola omupiira kati yanguwa genda mu maduuka onoonya abakozi wagambye tujja ssaba kubanga oyagala kudduka misinde enewe kyakuyiga ekitulu kyogamba kituufu nti waliwo olunsi lwe tudduka emisinde naye nga twerabidde nti gye tudduka yaliyo gye tuva yaliyo ye yali mu kontro y'obulamu bwaffe kati bw'ogamba tolina lunaku lwakusinza olwa Ssabbiiti ogenda kumusinza naye oyinza okumala wiiki mu ddwaliro so tolina ddakiika 3 zosobola kumala mu kusaba oba 2 naye noomala eddakiika 2 ku kkubo ng'okanika mu motoka yo nga bwe twogedde ezo ojja zimala tonadduka ku woofiisi so byakuyiga so naye ng'oluwalo terwandibadde lulungi mu bulamu bwaffe ddakiika zoba 10 za kusaba baako kyokuyiga kyo kubanga lesoni yatuyigiriza olw'obudde nti tusaba waka maka gaffe tusaba tusobola okusaba nga tuli kinoomu era yatulaze nti waliwo bali bannanfuusi basabiranga mu maaso g'abantu yatugambye mu Matayo ey'omukaaga eri bantu babalabe yatulaze nti osobola okuyingira mu nnyumba yo ng'oli omu mu kisenge kyo era wano mu lesoni yatulaze nti Yesu yayambukanga ku lusozi n'agenda yekka mu malungu n'akola ki so yatulaze nti osinza okusaba ng'oli wekka oyinza okusaba ng'oli waka mu family osobola okusaba ng'oli mu public oli mu bantu ku Ssabbiiti ng'olwo naye oluusi abasinga obungi tulinda lwa Ssabbiiti okusaba kigambibwa naye wakati wanawaddako ndowooza lisaaki oba waliwo yagikola ayinza okwagala obakakasa oba si kyo ebintu byonna byabadde tasaba byonna abireeta ku olwo omwana mu bantu naye singa obadde osaba
osaba then kitegeeza nti bino oludde obaddeko byosaba naye oba kubanga batosaba kyeva okuŋŋaanya byonna naye nga n'okubakakasa kiyinza okubaayo kuba oli amanyi gyakoma okusaba ssaala empanvu wano ku divine service yaffe abamu bakiwandikako nti essaawa zino zakusaba ssaala mpanvu oba okigenderera divine service awo nga tomazaawo nti longo prayer era oli n'aginoonya agiweze kubanga bawandiika longo naye abamu ku bakyaki bawandiika longo prayer kati omuntu yeekaka n'agamba longo naye nga all in all mukama lesson egeza kutulaga nti bannaffe abayise mu bye bayiseemu mu lesson eno biseera ebizibu bakaana beeriya babadde mu kusaba era lesson yabuuza ekibuuzo negamba nti Katonda olwokubanga ate byonna abimanyi dakiika zaffe zirabika ziweddeyo ekyaliko nti lwaki tusabanga ate Katonda amanyi yetwetaaga yatulaze mu lesson era naawe atulaba Mukama yatulaze lesson yatulaze nti okusaba Katonda si yafunamu ffe tufunamu era yakozesa statement egamba nti essaala tereeta Katonda wansi gye tuli wabula etusitula okutuuka gy'ali so bwe kiba nga buli kaseera tufuna omukisa okutuuka gy'ali oba amanyi bye twetaaga no problem ffe tulina okumunoonya so bwe mpulira nga mbadde down in spirit wetekyogera eri owulira okaka mu by'omwoyo nafuye essaala eno esobola okusitula kati tekiri nnyo physical naye kyagezako omuwandiisi essaala eno buli lwe tusisinkana Mukama tuba tumunoonya tumusemberera so si mu kusaba nti Katonda yakka n'atutuukako ffe tumunoonya mu kusaba kati tuba tumusemberera ekusembeza eri Katonda kati kandeete kyakulabirako singa abaddewo puroguramu ekutwala mu State House buli lunaku kwandibadde puroguramu yo kugenda mu State House ekusinkanya president okuba nti omwana w'omuntu toyinza ate kuyita kuya president kubanga ye president olina kugenda mu State House naye Katonda tuba twogera naye buli lunaku buli kase tufunye omukisa okwogera naye buli lunaku okumwebaza so kati okujja gyali buli kiseera kabonero akalaga tukkiriza nti oyo Katonda yatubeezaawo nga bwolaba nti omuntu gwoyagala ogamba nempeteza olunaku simukubidde kusimu kati owulira nga olinawo so gapo webanga tekyalabikawo ng'omalako wiiki 2 tomunoonyezza kabonero akalaga nti enkolagana naawe teriiwo tali mu birowoozo byo so gye tukoma okusembera gyali mu kusaba tuba tweyongera okwogera naye buli kiseera okunyweza enkolagana so naye nga ne bwaba tatunaba kusaba amanyi bye twetaaga naye okugenda naye byali mu kusaba ke kabonero akalaga nti tumanyi nti ye Katonda waffe oba kino kinayawukanamuko buuza ekiseera embeera nga nnungi embeera nnungi emmere weeri abaana basoma mbirimiri bulungi emotoka amafuta mwegali ebibanja ennimiro zaabaze era nawonsi kugamba why pray when all is well byonna nga biri bulungi era nsabe wekikwetaaza okudda eri Katonda kubanga tugambye prayer it is not request ono atandikidde eno n'akugamba nti tusonyiwe gwe bigenda bulungi tolina bibi jjukira masala ya Mukama waffe tusonyiwe ebyonoono byaffe atandika ekitafu oli mugulinya oli kulumizibwa ligwe bekitiibwa kati lwaki genda mu kumugulumiza genda kumwegayirira kusonyiwa gwe kati toyogera ku byoyagala kubanga everything is well because everything is well kyensonga lwaki ate ogenderera naddala okumwebaza because he has put everything well so kati okusaba tetukitwala kigambo nga kusaba ngenda kumusaba kinze nina byonna no element y'okusaba twakitulaze nti ngazi erimu okwatula erimu okwenenya erimu okutendereza erimu okwebaza kati gwe kino ekyokusaba kyennyini request buba togirina jasigo naye era ogirina kubanga okyamwetaaga nenkyakulabirire everything is well omusajja yatandise program gye bataddewo eya gavumenti egamba eti eno nekisanja protect the gains so you go there to protect the gains byofunye abiprotecting I see to protect the gains naye tusaba mirundi emeka ekiya kitulekedde naye yatuwadde ebyokulabirako Zaburi ya 5:5
Lunyiro 17 timunaffe Daudi yasabanga ku akawungeezi enkya ne mutundu ye emirundi emeka naye ng'oyinza okusaba emirundi gyonna kubanga mwogera ne mukwano gwo ate naddala bw'obanga totawaanya abantu kuzuukusa baana ssaawa 8 muzuuke baana bange tusabe boliki ng'olina ensonga zokukanga omuntu omu osabe Katonda asobola okuwulira bulungi nnyo ne bw'obanga oli omu ate oyise balala mukyama how should I listen? Musale eno tutera nnyo okwogera eri Katonda. Naye bagamba nti ate kyandibadde kirungi wadde nga ndi mu kusaba. Naye nteekawo n'omwaganyo okuwulira eddoboozi eryo erya Mukama erisirifu. Anti kati erisirifu lijja litya? Erisirifu lijja ng'osabye n'okkakkana n'olindirira Mukama okwanukula kwe. Twalabye Katonda asobola okwanukula, physical asobola okwanukula. Twamulabye eri ng'ajja n'ayita mu mpewo ayita mu kiina naye nga tono taliimu yetulaze eri ng'atulaga mu lesoni muno. So ayinza okuba bw'omala okusaba kakkana onindirire Mukama asobola okuyita mu muntu yenna, asobola okuyita mu malayika, asobola okuyita mu kigambo. Ogenda okubikkula bw'oti noga kyayika mu Mukama wano wanzizeemu kyeva tolaati nga okusaba then lindirire Mukama ky'anaakola kakkana olinde Mukama kyateesesa okwanukula kwe. Musumba tweyanza nnyo. Amina mukwano. Tweyanza nnyo. Tweyanzike kubanga tubadde ffenna okuviira ddala ku ntandikwa. Tubadde lesson week eno tuli basanyufu okuba nti buli wajja wano ayongera otukubira ekifaananyi kigaziwa bulungi nnyo nnyini ddala era agenda tuweerayo essaala. Ono Musumba otusabire. Mukama tusigemu omwoyo omusabi. Tutegere bwe tuli abamenyefu. Kino teba kukisigamu busizi naye okutegeera nti weetaaga Mukama. Kino tajja kukuzuukusa kiro ne otegeere nti omwetaaga. Tuwetegeere nti oyo gwe muzaabibu yefe matabi waatali akitusigemu. Katusabe Mukama ogulumizibwe obw'ekitiibwa Mukama gwe atubeezaawo, gwe atwagala, gwe atuwanirira, gwe amanyi obunafu bwaffe. Mukama nsaba wamu n'abooluganda bonna abatulaba otusaasire, tuwe okweyongera okutegeera bwe tuli nga toliiwo, tuwe okutegeera kikitegeeza bw'okuba naffe. Gwe bw'obanga oli wamu naffe tujja kubeera kyonna ky'oyagala, tujja kuwangula kyonna mu maanyi go. Sabidde abadde bo n'abazaana bo lesoni eno kebeera ensonga gye tuli tugayalira okusaba, tubeera bize, tetulina budde. Kabonero akalaga nti tulina budde bwo, kabonero akalaga nti tusobola okubeerawo wadde tetwogedde naawe. Naye muddu wo Mukama waffe Yesu atuyigiriza nti gwe otusonyiwa ebyonoono byaffe ate gwe otuukiriza kyoyagala gye tuli, n'emmere gye tulya gwe ogituwa. Mukama lesoni eno kebeera enkulu eri obulamu bw'okutandika kaakano n'ogweyongera enkolagana ffe naawe tunyumyenga naawe buli kiseera mu kusaba. Tweyanza na kaakano tukulembere tubeere ne mu lesoni zonna ze tunaddamu okusoma oyogere gye tuli okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Tweyanza nnyo tuyanzege Musumba waffe ate ne mulali waffe. Ziba ssaawa 2 paka ssaawa 3 buli Wednesday, Friday ssaawa 3 paka ssaawa 4 ate ku Sabiti kumakya ziba 2 paka ssaawa 3 nga tugenda ku church. Tubadde ne Musumba waffe Pastor Hannington Tulo akulembera abasumba bonna mu Uganda, abakadde b'amakanisa abadinkoni ate n'ekitongole ekikulu ennyo Family Life bakiyita Family Ministries. Family Ministries. Yeah, Family Ministries. Yes, kigatta obufumbo obuvubuka na Family Ministries. Yes, ku Uganda Union Mission. Tuyanza nnyo Musumba. Amina. Mukwano gwaffe tukusiibudde tutyo nga tukwagaliza kya Mukama okweyongera gy'oli.